Ekibiina ki DP nakyo kigasa eddoboozi lyakyo ku bannayuganda abazze bakungubagira abadde Sipiika Jacob Oulanyah nti abadde munnabyabufuzi ow'enjawulo asse ekitiibwa mu buli ndowooza ya byabufuzi. Mu kikolwa abamuli otudde olwaleero munnamateeka w'ekibiina era omubaka wa Mutiyana South Richard Lumu ategeezezza nti Oulanyah abadde kyakulabirako ekirungi eri paalamenti y'e11. Abakulembeze ba Democratic Party tunyolerwa wamu n'abafamire ne Uganda yonna n'abakyoli n'abatali ne paalamenti ne sipiika ne depute we olw'okufiirwa omuntu ow'embala amanyiddwa ennyo nga Jacob Oulanyah. Ono ayongeddeko nti obukozi bw'Oulanyah bwamufuula mukwano gwa buli muntu neyewuunya bali bwakanya ekyokumutwala mu ddwaliro ng'ate olwaleero bamutendereza. Omuntu bw'aba akyali mulamu ebirungi byonna tetubimwogerako, tulinda n'amala okufa ne tumwogerako ebirungi bingi, naye abatawulira era abatamanyi nti tubyogera. Kaakati abantu bagenda okwogera ebigambo bingi naye n'abagamba nti tebagenda kumujjanjaba ate bagenda kugamba nti tufiiriddwa nnyo. Kaakati weewuunya obwongo bw'Abafirika. Lumu era avumiridde ababaka asizeewo okunywanira ensimbi mu kufa kwa Oulanyah so nga ate omugenzi abadde avumirira nnyo buli bw'enguzi n'okudibudde ensimbi z'eggwanga. Abantu abava mu Greater North batuuzizza press conference nga bayomba kirwaki tebanabawa ssente 1.8 billion ez'okuziika Oulanyah. Naye abamu ku bo baali bagamba tebawa Oulanyah ssente zimutwala omukolaki okumujjanja. Kaakati bagamba babawe 1.8 banguyirwe omuziika. DP erasabye gavumenti esitukiremu ku bbeeyi y'ebintu n'ebbeeyi y'amafuta esoose okupaaluuka kubanga eremedde okulaga bannansi tirina kiyinza okukola okubataasa ku banyonyoosi. As you all know, soap, a bar of soap was recently at 3,500 or 4,000. Today it is 10,000 and it is still rising. The government should intervene. This is the time when Ugandans actually need their government to intervene for their own good. In Rwanda, they cut prices of fuel. I think you journalists already have taken interest in it. They cut prices of fuel. And the president of Rwanda came out to say that this is the time the Rwandans need their government to act for them. It is also time our government should come and work for Ugandans. Robert Mwanje, BBS Telefina, Gamboze.